nnyo kusubscribing agange nze waswa Emmanuel tutamani Biva Organic Access Building bajja kujjanjaba ensonga zibe nga zitambula bulungi nnyo. Biva kuba ku namba esimu eri ku screen ya wansi. Kyonna ekikuluma. Oyinenodde kuluma ya Alsa? Nja bulungi. Netsindika mama ayinza kuba ina pressure n'abalabuna. Oh, Biva nyaba sindikayo. Okay. Abakulu ab'endwadde zitera okujjanga zijja n'emyaka. Zijja n'emyaka. Kale, tuyina emboozi z'omwana omuwala omu kuba most famous YouTubers abawala. Machine cha YouTube kino kibaddemu abawala batono mu Uganda. Kati ono y'omu kuba introducing awo ne bakiteekamu amaanyi ne kikwatayo. Bamwita omukyala Dora all the way from Saudi Arabia to Uganda, from Uganda to Saudi Arabia. How are you doing? I'm doing fine. Ndi bulungi nnyo Emma. Sanyusa okulabako. Nange sanyukidde ddala okulaba. Webale kunnoonya. Webale ka black ako. Ate ffe tunoonya b'amaanyi. Tugezaako. Bw'oba w'amaanyi tukunoonya. Bw'oba w'enjawulo tukunoonya. N'oba wa bulijjo. Kasoba ng'osobola okwogera. Amiina. Nga tukunoonya obulamu bulungi. Obulamu bulungi nnyo bweyagaza. Sanyusa okulabako omukyala Dora. Sanyusa okulaba mulongo. Buuza ku bantu awulira enkyano yo. Abatulaba mwenna mujebaleko mwebale nnyo okuwagira ba content creators okuva e Uganda. Amanya gange nze Dora. Channel yange bagita Dora. Lwaki weyita Dora? Okay. Nga wobeera n'ekyano kati eyo la wagituuma waswa Emma. Yes. Kati eyange okugituuma Namugerwa Dorothy gemanya gange amatu. Oli wankima. Nalaba nga nina okufuna ndi wankima. Nalaba nga abantu balina okufuna erinnya lye bagenda okwata amangu. Okay. Erinnya lyo lyangu waswa Emma. Naye Namugerwa Dorothy yandibadde lizibu omuntu omulala olikwata. Dorothy short name eri Dora. Okay. So channel yayina kubeera Dora but Dora eri so common on YouTube. Nendikako ka Dora kuba channel tekako bintu bya bulamu bwange. Okay. Kiri bulamu bwange so eringa ebbaluwa gye newandiikira nti Dora newandiikira ebbaluwa. So buli kiri ebiseera ebisenga kiba kinkwatako oba obulamu bwendimu bwengendamu oba obuli awo. Okay. Dora. Yes. Ebbaluwa y'obulamu bwetandikira wa? Akatone nnyo. Ku YouTube channel kwennyini. Njagala introduction yayo. Etandikira Saudi Arabia. Okay. Kozo nalya Saudi Arabia nkola bwa Kadaama. Bwe nawulira ddala nti kati buno obulamu bwange. Buno obulamu bwange kuba nakiri munzeka. Njako ne Katonda wange. So embeera yantusa ku kisenge n'endabanga nina okuwanika ebbaluwa yange. So video yange yasookera ddala. Najikola ndi mu uniform ndi Kadaama e Saudi Arabia. Saudi Arabia. Kyenva naguma n'ekituma Dora. Ono ye Kadaama eyalaga abafibye ekkubo. Eyalaga ba Superwoman S. Kadaama naye? Ate marriage tips waawa? Simanyi bulungi. Marriage expedia gwentegeeza. Simanyi bulungi kati nange engeri gyali ennyombo fumbo. Aleka kiri yakita n'atuula wamu. Okay. So waliwo n'omulala bamuyita S. The news anchor naye Kadaama YouTuber Evelyn Habi. So eno session kati tujiweereza abaana b'obuwala mwenna abakola obwa Kadaama nga bali ba YouTuber naye gwa kifoundinga gwo mu kuba kitandikamu bano bazze luvannyuma. Okay, so Dora njagala tandikire ku direct briefly ebitabo bye bikomawa bimpinga ebyange oba sibanyi kitabo kimpi okusoma tekuggwayo anti ebyange bimpi nnyo soba kwange senior 6. Okay. Senior 6 na nyuma ya seta hayo mukono. Ewa muyingo. Ngoli w'amaanyi. Biwanvu nnyo kuba. Okay. Nine yankwatako omukono ng'alaba okusoma nkwagala kyenkola nkitegeera nangamba malako senior 6. Ne bantwala ne bansasulira buli kimu emyaka 2 senior 5 ne senior 6. Okay. So eyo gyonna gye ebitabo byayo. Gye wajja ebitabo byo. Family eriko abaana bameka boddako n'abakuddako? Tuli baana 5. Okay. Makati awo ndi mwana mukulu, ndi mwana asooka. Gwe first born? Abaana gye bali bonna? Bonna gye bali, Mukama atukuumye. Bw'amala senior 6, wakola ki? Bwe namala senior 6, namala omwaka mulamba nga kinnemye okukkiriza nti okusoma kwange we kukomye. Kuba nga omanyi mu Uganda obutasomaye oba oliya nga kyoyagala okukola. So namala omwaka mulamba nga ngoba byakunyambako kweyongerayo. Government sponsorship negana nengoba cause organizations nekigana mwaka mulamba kyenyinza okugamba ramala nenzikiriza nti kigana anti akigana nenyingira ekikuubo ng'otundayo ki afuna omuduuka omwo mwenkola olina obeera muyambako bakasitoma keeping alert tibana kye batutte so ebbanga erisinga nalimala mu kikuubo mwenyini. Okay, wali spendinga mu bbanga ki?
myaka ng'ebiri. Yeah. Kati mu kikobo muwajjamu ki? Wajjamu omwana omusajja oba ssente? Siri muntu nyapapira bintu. Okay. So sajja omusajja wadde bagamba balina ssente bava mu bikubo. Naffe eno gye tuva gye bali. Tusagala okubeerako kola ssaawa zino. Banoonya naye saafu nayo na mwana. Okay. So anyway sezaali nteekateeka zange kite nali nnoonya. Kye nafunayo tezaali nnyo ssente kuba akolera mu Kampala omulimu gwe bakusasula buli lunaku. Yes. Kizibu ku balansinga. Kitegeera. Naye kye najjayo okula n'abantu abakulu. N'omanya business wetambula. Okay. N'okola emikwano. So n'omuntu eyampa idea y'ogenda ebweru namusanga mu kikuubo. Yangamba okyali muto okola ssente zitegeerekeka. Okay. Other than abasajja okutawaanyiza abo ne bayinza okwonoonera. Bamanyi bali abo bamanyi. Bayinza okuliikiriza ne bakola nga toliiwo. Yeah. Okay. Okay, kyambeezaawo nga mbamu n'akasente kange. Naye kati ntikala gye kakutwala. So situation here is of what happened. Yeah. So how was your journey to go to Saudi Arabia? My journey like osituka dino ga kati dia Dora namugerwa ngenda tusigala Kampala. Kyandi mu mutwe naye nga ntyayo. Saudi? Yeah, ate ebiseera ebyo 2019 somewhere there. Abana bangi bali bafiirayo. Na wali omuvuyo mwitirivu. Ng'omuvuyo mungi nga ntyayo nnyo. Naye nenfuna wali emikono gyange 3 nga gigenze giyingidde mu kitundu ky'omwaka nga bali bulungi. Ne ngamba obangume. Nzikira olunaku nagamba sigenda genda Saudi, sigenda genda. Okay. Kati mba omanyi Kampala twali tufunye accident yennyini. Nalabye ddala ng'obulamu bugenze Mukama n'atuyamba drive emmotoka n'agiyimiriza. Nzijukira kola olunaku omusajja yali emabega yagamba naye omanyi nti okufa kuli buli wamu. Natyo. Nengamba okimanyi soofiire Uganda, okimanyi soofiire Saudi. Nenga nekozesa passport. Kuba ekyo nali nsinga okutya ennyo kunzitirayo. Naye bwe nakimanya nti soofiira buli wamu. Eno sibigamba abantu kutwala kyakufa nga kyakusaaga naye nze kyekyange kyo overcoming fear. Teba kuba that teba kuba moment y'akabenje. Yeah, naye so akikiriza kuba ekyakisinga okuntiisa ennyo okuttibwa kufa. Naye I think yalinga message okuva I don't know bamugulu basimanyi ng'ekintu kingamba anytime you can die anywhere. Naye ofa okola ki? Gwe bwali ogenda wayita ku airport? Yeah, nakozesa company ki? Kuba okutya kwe nalina nga saagala menya wadde neteeka n'eri nenoonya company nefuna company neninda ebbanga lyonna lye bali baŋŋambye. So twayita bulungi ku Ntebe airport. Okay. Upon your reaching Saudi Arabia, who received you? Bw'otuuka e Saudi simanyi process weri kati naye we twatuukiranga ddala babaawula passport yo ne visa yo ebeera eraga ki kyonoonye mweyo eggwanga. So baatwawula bazze okukola n'abazze ku byabwe Saudi abagenda emeka na buli kimu. Ne batuteeka zibanga quarantine rooms. Covid yayitanajja naye wekiringa babaawula bannayuganda mwekka bannakenya bokka like weebati. So bafuuka emizimu gye bajajja mu bigende. Mulwayo Kyeeyo. Naye natuuka ssaawa 10 ogw'ekiro. Kamuzemu kati walya ku mmere mu nnyonyi? Nedda. Lwaki tebabawa byakulya? Cause ekyo buli Kadaama kiŋŋamba. Kampuni ezitutwala bafuba nnyo okutulyako ssente nnyingi. Naye tebateeka byakulya. So naye bagula air ticket. Bagula esinga obeera Eyali. Number 1, Eyali be bana batambula ekiro ennyo. Yanyisa omwana w'abaana ennyonyi ssaawa 6. Agenda musijja atamanyi ekiro. Ziri ensi ekiro zifunctioninga naye ffe aide gye tulina mu Uganda okulandinga mu ssente ssaawa 8 ogw'ekiro. Eyo fee ebaamu budde bwakiro. However much airports zikola 24/7. So bagezaako okukola ka budget bakulyeko ze bakulyawo. Yadde amazzi g'okunywa tebagafuna? Enjala teyakuttamu omuntu wawe? Twayita Ethiopia. Ne tulya Ethiopia but ffe twegulira ebyokulya tebyaliko ku air ticket. Wayinamu? Yeah. That's nice. Naye twali bangiko nga mulimu gwe batraininze atuyambeko. Yali addayo for the second time. Then we twatuuka Ethiopia ne tuddamu ne tulinnya paka Saudi Arabia. Bosi wa kurecevinga? Yeah, bosi wange yanona kumakya ssaawa nga 2. Yasindika mutabani omukulu. Yeah. Mutabani omukulu ye yannona. Ng'akumanyi nti nkimedi ya Dora? Bw'otuuka bakujjako passport ku airport kwennyini. Immigration now mukama wa ate yajja nayo nakuclaiminga with evidence nti ye yaku sponsoring zoyingire. So
ne bangamba oyo mukamaawo ne bamuwa passport yange n'agikebera nga yenze ne tuyingira emmotoka yali muvubuka ayambadde ekkanzu ayina ekirevu sibitegeera ne ntuula mu mmotoka ne tuvuuka ku airport paka mu maka nga naye nzijukira ye essaala empanvu gye nali nsinze okusaba. Ng'osaba kyawo? Sibijjukira nabijjukira. Awo tewasaba? Waliwo essaala gy'osaba nga toyagala na kwewulira. Buli kiri mutima oyogera bwogezi. Ne Kalonda waba tajja kuwulira? Yawulira. No. Yawulira. Otyo bakutuuse waka? Natuuka ewaka omukyala n'ambuza ennyumba yonna. Bisenge bimeka? Byali ebisenge 3, babeera n'amadiiro gabeera 2. N'olukuubo. Gegagali amala. Abantu bali bameka mu maka ago? Balimu abaana 8 n'abakulu 2. N'ababeera on and off. Banafumbirwa nkomawo like babeerawe bati. Yali extended family. Basooka kulaga ki kyogenda okukola? Omukyala yasooka nampa ekyokulya. Ekyo kyangamba mukama owudde essaala zange zizo mu mmotoka. Kitegeeza essaala zali nnyo ku mmere. Esate zali nnyo ku mmere zali kundaba ng'omuntu. So nesooka nefuna ekyokulya n'amala n'angamba njoze ebiri mu sinki mpummulemu. Then awo tugenda tandika emirimu babiri. Ennongoose byali mu sinki n'enzirayo mu ruumu yange n'empummulamu. Otyo. Obulamu obutandika tebakuboola? Omanyi bw'obeera oli ku mawanga waliwo ebintu bye bakolanga tomanyi oba culture yaabwe, tomanyi oba lwakuba toli musiraamu, tomanyi oba lwakuba oli muddugavu, so nalwawo ebisingo bitegeera nabitega nga wayisewo ng'omwaka ne ngamba no kinene babeera bamboola kino kirabika siri ku level eno naye si kye kintu kinateekako nyeesira kwanze nagenda buli kimu ndi ready kukigenda okuddako. Wabikaminga used otya n'abantu abo? Ekyanyamba waliwo abaana abakulu bangi, waliwo abalenzi nga 4 nga bali ku level ya university babeera batandise oyiga Oluzungu eno wansi babasomesa mu Luwarabu then wago nga ekintu nsobola okyogera nabo kyebagala okungamba nsobola so awo mpolampola ne tukwatagana. So bakwerokaminga ng'omuntu at first? Wenyinza okugamba. What is that worst moment gy'ogamba nti mu butuufu nabeera ne bano abantu naye mu bye bankola kino? Mu bye bankola amazima go gali nti mulimu abawalabu ababi, mulimu sijagamba balungi ennyo naye akulekerayo nga Kadaama. Mukama yanyamba kame gye nagwa mbandekerayo nga Kadaama. Tebamisangako nga kisolo, tebamisangako nga naye nze ekyasinga okunnuma ennyo kulya mmere esuzeewo. Kasaafu mbaleera emmere esigadde ku lusaniya nga kiteeka mu fridge eyiyo enkya. Gwe? Bo nga bafumba endala? Ogibugumyako? So ogisobola ogibugumya kuba gwabeera maneja w'effumbiro. N'ebiseera ebisinga nga tayagala kufumba so nga gamba alya sandwich onyweko amazzi obeererewo. Paka we namugamba tife waffe tulya ebyo ne bibanyonyola tebabimanyi kuba eri ensi yaabwe ya muceere bw'otandika omunyonyola batabitegeera. Namugamba omulimu gwenkola nkozesa amaanyi ngajja mu mubiri. Oba omanyi togenda nga fumba oba nga ngenda kulya nga mmere ya mu fridge olunaku sigenda kwoza ngoye sigenda golola. Nja kulongoosa enju naye gye emirimu gy'amaanyi sigenda gikola. Otherwise emirimu ginemesa wakola nga sirya. N'asooka ayombayomba ne mugamba awo tugenda kita. Kuba kati yako oyagala omufenzi gwewo nga kukolera. N'ayogera mukawo n'abaana be n'aterera mu line. Abaana bamugamba omwana muwe emmere. N'aterera mu line mpolampola. N'okusooka kyannuma nga nsirika ng'endowooza sina maanyi. Paka we nagamba kamugambe bwe kigaana nkyuse ekiyumba. Bwe byatereera watandika okulya ng'emmere gye wali weetaaga? Natandika okulya. Olabye olwanira eddembe lyo. Olabikira wano oli mukyala mukambwe. Okitegedde. Kati amidst your journey. Omuntu ayinza okwagala okubeera interested about your YouTube journey. Ofuna otya ekirowoozo ekikeera ku makya n'ogamba nti kankyuse email yange ngifulemu YouTube account? Nali sibimanyi nabimanya nti oba ne email address oba osobola otandika YouTube channel. Eri wali wifi eri very fast unlimited 24/7. Tebaako abanja. So nabeeranga nnyo ku ssimu nga
ekimalako ekiwubalo YouTube olaba firimu olaba buli kyoyagala kati kuba nali sinayo tewaliyo YouTube yali akola videos by then so ngendo nalaba bangi okumala omwaka mulamba nga ndaba YouTube mwaka ogwaddako we nafuna ekyo ekirowoozo kyotandika okukola nga nekyasinga ddala okunsikiriza waliwo Facebook page yali very popular by then Ugandans in Dubai and UAE nga naye buli kiri negative ka video kolawe nga ka trendinze Kadaama nga yesibye Zubara kiss akaveera kakasasiro nga azina wale mwa trendinga no buveera awo nga ekiriyo nga ndabye that we can do better we have the Wi-Fi twina audience ngolaba mwana views zafunye n'ekintu kyakoze message jawa nga imalamu amaanyi nga Kadaama kivumo nengamba nino kyusembeere tetuli kivumo tujita changing the narrative ebale nengamba kantandika okuleeta positivity eri mu kino ekintu ebibije ebiri nina kantandika ekya katekewo ekirungi nentandika okubabulira ebirungi nze byendaba ebiriwo kuba ebibi byali bingi nnyo nga biri buli wamu babiwelkaminga babiwelkaminga naye ng'egye natandikira mu luzungu nasooka funa audience endala nalwawo funa bannayuganda abagiraba naye nabo batandika okujja mpolampola kuba nze nali njagala message etambule buli wamu eno mu Uganda abantu bali so comfortable nakyo naye omuzungu akiraba nti this is slavery feno tulowooza mulimu so naye ga message etambule buli wamu bannayuganda bamanyi oluzungu nakimanya bajja kukomawo bazirabe so best way nezitambula so bitero content creation wamutambulizangamu ekyokusinga kuba kyokka kye nalina ninanga esaawa nga 2 ezo zensobola okukoleramu video tusobola recordinga nyumba ya mukazi tusobola recordinga emikwano then oyiga kuba obudde bwomala ku simu ngo editinga video n'omanya wano ngenda kazoominga wano kasaleeyo oyiga omutwe guba gutambula gwagwena kye gukola so amid this your journey bakama basigala bakusasula bulungi amid nebyokola bena nali muwala mulungi sijja kulimba okujjako nga be banyigiriza naye nabo baali bakimanyi kazi yangamba ng'oli muntu mulungi bakwate tumanyi kyolowooza mutu ogwo kola ebyange nimbabira ningenda mu kisenge kyange enkolagana teyaliwo nti twali so close naye ate teyali mbi nnyo nti omuyitako ng'omutya kola byange bakola byabwe byali nomo so who used to receive your money waliwo kyanjese okubeera nemba Kadaama pesa abamulira wano e Kampala we nali nva wano eno nagamba ngenda kola emyaka egi Saudi Arabia oba embeera nnungi oba mbi ebiri gye nali njagala nengamba bazadde bange ngenda weereza ssente muzimbe ennyumba eyaabwe yiyo tulina ettaka wano eGayaza tulinako ennyumba yaffe room emu nengamba ndi ready okuba ebyeyo n'ekyeyo na buli kimu naye kanteeke bazadde bange we naakomerangawo wotuuka otuukire bazadde bo wakiringa bw'ozimba eyiyo we naakomerangawo ngambe nzunze gye mbadde nkoze ssente naye nkomyeyo wano eno bazadde bange kusinga obeereeyo nga nina emitwalo 9 omwezi nga tolina wegenda tuukira sina wegenda tuukira baagizimba ennyumba nga nagambye first born ebyo byozule tuba tulina ebiseera ebisinga so kuva kasente akasooka paka kasembayo kenasembayo baweereza ekimu bakikozesa bulungi nekitambulanga olwekyo nimba bagiyingira sinakomawo that was very nice bagiyingira sinaba nakomawo like buli kimu bakikolanga bwe nali nkyagala wakomawo ddi nakomawo mu Gwokuna nga gugwaako guno omwaka kakitegeeza okyaliwo wano nkyaliwo nnyo kati oddayo oba toliddayo ngenda kuddayo naye nga ku mulimu si Kadaama lwagala genda mbirala lwaki buli mwana ava mu bwa Kadaama tayagala buddamu si bulungi zite kasi no si kibi naye mulimu ababuli mu myaka 6 nga ye kyayagala mu myaka 6 emeka naye nze kye nalabamu obwa Kadaama nga gwe omuntu obwongo busiba kuba ebiseera ebisinga yo contract emirimu egiri mu bawala bujjo tasobola menya nga bw'oyagala ziri nsenda awulira nti osobola okukola emyezi 6 n'okita naye Kadaama obeera myaka gy'ebiri olina ogimalako unless ng'oyagala mwawukane bubi nnyo so obwongo bwebaka
ekira tosobola fuga sente yo. Okay. Bakusasula cash. Option joina zisindika Uganda. Emirimu gino emirala abaana basobola okufuna banking services mwezi ensi. Naye savingira sente ze oba nazisindika eno nga bw'ayagala. Kati mwoli wano ogeza okuba nga okakkana. Wadde oyina radio oyina erinnya oli popular. Nga numbers kwe ziri ne sente zijja. Kati jani ya YouTube eri kuki? Jani ya YouTube ngitambuza bulungi nnyo era ndowooza recent uploads eziterabera 1 month ago zibeera recent videos. Ngenda bako ya 1 week. Ngezaako kitambuza naye nkikolera mu bintu bye ndi comfortable nabyo. Kuba nyinza okigoba ennyo ne kineerabiza ebirooto byange. Nina bye njagala osooka okumaliriza then I concentrate on YouTube. Okay. Kyogamba akasente YouTube keeta tekamala? Akasente kamala kalungi naye nkyayina byengoba. China missions ozoliko ez'obulambo. Like people are there bangi baagala okugijoininga bazze Balion Angel Yopon Agasham Marriage Asperia bonna bazze of course batunulira mmwe. Gwe oyinza ba message like hardship zizosanze ng'omuwala a girl from Uganda YouTube. A YouTuber. Number 1 waliwo content gwe tukola nga you need to go out there. Kati nga abala ebiseera ebisinga bakuyisaamu amaaso. Ogenda mu kifo bakulaba ojjeyo kamera bagamba ono sile queen. Ono ayina byanoonya. Okola content creation mu Uganda si kyangu. Naye ndowooza ajja kupaaza tula ofune niche mogoberere. So biki byose magezi kigosaze okusorting ebizibu ebyo. Kuba osigale kuba YouTube channel ne wankubadde ogambe hardships weziri nezongera kumerukawo nafe twongera kule nchana. How do you survive all those? I think budgeting. Kasoba mtoina budget ebise singolemerera. Okay. Then kati ngangula like a mobile wa mwezi. Nimanya muno sokuba mu video nga 8. Wane wamwe ekolawo? Ekola we. Wanse mukezire. No singaza alieka wempe. Yeah. Muganda wange wali waffe nagiva nako ndabandabe. Wane kwata bulungi nnyo bayira gye madde nkwesa bukyanga nkomawo. Speed chejo. Mwana nga mwesi. Atenga esinga dato wala isi. Yeah, esinga dato wala isi. I think omwezi mitwale 5 waliwo n'owesatu. Wetano ziba digibinga 9 mu something. Mungi bulungi ayamba. Akulemera nawo. Yeah, then no connectinga n'abantu. Kuba kino ekintu kipyamba na Uganda. So oyino connectinga n'abantu abakirimu abakijjamu abakiri like weba tolina kusosola. Kuba YouTube omuntu asooka video ne mutambuza. Kituufu. So tosomanya ani alikanya ataliiko. Ne connectinga n'abantu kuyiga. It's a process. Gulinga mulimbu lunako oba olinnye eddaala. Okay. But then Saba, finally, just give us your last remarks. About? Ng'otusiibula. Kikusanyusa. Bambi mwebale nnyo tulaba natuwagira ekyenyinza ogamba. Then buli Kadaama ali eyo ng'olina ky'okola kyonna teekamu amaanyi. Like ogwo omulimu olina ogujjamu ky'osobolera dda kuba gwe gusinga obuzibu mu mirimu gye mmanyi. Then ba content creators mwena temupowa. Topowa video ejja kutambuza. Mwana ozo nga atapowa nga ina video ina views nnya. Tapowa. So gikole n'okutambuza. Life nekyuka. Nekyuka. Okay. That is it. Oyo bamwise Dora Zemba Sibuli.